Akakiiko ka Paalamenti akalondola ku nsaasaanya y'ensimbi y'omuwi w'omusolo kazzeemu olwaliro okutuula okutunula mu byalabikira mu alipoota ya Ssaabaliizi w'ebitabo bya gavumenti. Olwaliro ensonga za minisitule y'abakozi ba gavumenti ze zibadde zitunuuliddwa era nga Catherine Bitalakwate omuteesiteesi omukulu mu minisitule eno yakulembeddemu banne. Ababaka ku kakiiko kano nga bakulembeddwamu amyuka ssentebe waako omubaka Gav'T Namugga kyokka batadde Bitalakwate ku nninga okunnyonnyola obanga abakozi ba gavumenti ku mitendera egy'enjawulo Amateeka gabaganya okwetaba obutereevu mu by'okulonda okuli abakulira amasomero bakaawo ku disitulikiti n'abalala. Is a public officer supposed to actively participate in politics, but not as a candidate. That aside, I asked you clearly that you find a head teacher who has an appointment letter of a presiding officer, a head teacher of a school. We want clarity on that. Is it lawful or it's unlawful? What is the position of both the standing orders, the regulations, and the law with regard to public officers taking partisan positions? What's really the position? Bitalakwate kyokka aganya okwanukula ku nsonga eno ng'agamba nti si kyekibadde kimututte ng'abadde yagenze kwogera ku ebyo byalabikira mu alipoota ya Ssaabaliizi w'ebitabo bya gavumenti nga kino kitabudde ababaka. I am not the head of public service. Because you've addressed that question to the head of public service. I am not the head of public service. I'm PS, Permanent Secretary, Ministry of Public Service. So I want to learn from you. Are you in capacity to give us a response as to whether? Yeah, because I mean we should not be seen to exchange. We are asking for your guidance. So are you in capacity to guide? Within your mandate to provide that guidance, or it is your evidence or statement that it is outside your mandate, it falls in the mandate of the head. Doing two jobs. That during this electoral process, there are head teachers or something else. They also presiding officers, polling assistants and the like. Is that permissible? Is it acceptable? Amyuka ssentebe w'akakiiko kano Gav'T Namugga awaliriziddwa okuwummuza olutuula lw'akakiiko okumala eddakiika 2 okuwa omwaganya Bitalakwate okusooka okwebuuza ku nsonga eno. 10 minutes granted. I've given you 20. You consult. Thank you, Chair. Olutuula nga luzzemu omubaka Namugga n'okoddeyo amateeka agalaga Bitalakwate ng'ensonga eno emukwatako era n'amusaba okwanukula ekibuuzo ekibadde mu ddiiro. And for us, we expect that as a duty bearer, you have the mandate to advise us. Even it is you who advises the minister on matters of public service and how public servants do conduct themselves. I really find it unfair for the permanent secretary to come here and say she cannot guide the country. The good thing, whatever we are doing here is in public. It's public information in public domain. Ugandans are able to see which kind of public servants they have. I be pleased to discharge the PS. To discharge the PS, to go and acquaint herself with matters in her domain, so that at the next sitting, if you allow, she comes well prepared. Wabula Bitalakwate era aganya okwanukula era n'ategeeza ababaka nga bw'aliwo okusooka okwebuuza ku ssaabawolereza wa gavumenti. Would like to receive the facts in order to make a more appropriate interpretation in consultation with the Attorney General. Beg that we see off our dear colleagues from this side, such that they can go back and prepare adequately enough to respond to matters of public service. Omubaka Namugga oluvannyuma ategeezezza nti si baakuleka abakozi ba gavumenti balagajjalira ku mirimu bw'atyo n'alaga ng'omukyalo ono bwe bajja okuddamu okumuyita nti ate ekibuuzo kye bamubuuzizza ateekeddwa okukibaddamu. Abakozi ba gavumenti balina amateeka agabafuga. Naye kalabalaba w'abakozi ba gavumenti avunaanyizibwa ku kutuwa bulaffe kabe wa minister ye permanent secretary of ministry of public service. So tumusabye ajja kudda mu kakiiko okwongera okuddamu ebikajoyijoyi w'ebibuuzo naye nga nakino ateeka okukiddamu nti abakozi ba gavumenti basobola okugenda mu electoral commission ne baweebwa emirimu gy'okukuuma obululu
oba okuba ba returning officer nga be bakalabala bakalunga katambula. Ekyo ekibuuzo kikulu nnyo era bw'aba tannakiddamu kitegeeza nti tasaanidde kubeera mu minisitule eyo. Tukkiriza nti akoledde gavumenti ebbanga eriwera, naye oba anyoomye bunyoomi kyonna kye kiri ffe twagala. Ssebugenyi Joseph yakusakidde eggulire lino ku Rocket TV Amalindirire.